Kino kirango obubaka buno buteekebwamu ensimbi Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa ey'ekyasa kino. Osobola okumufuna ku nnamba y'essimu 07789291 era ng'erine ku WhatsApp. Weekwate Haji Mukisa Karim akusomera edduwa enaakuyamba okuleeta emikisa mu mirimu gyo gyonna, okunyweza obufumbo mu maka go gy'oli. Edduwa enaakuyambako okufuna omulimu gw'obadde onoonya. Edduwa enaakuyamba okuwangula ensi mu ntambula zo zonna. Enaakuyamba okweggyako olutwe, okwegobako ebibamba wamu nammwe abaagala oba balina plan ez'okugenda ebweru okwekolera ku nsimbi. Mwekwate akusomera edduwa enaakyusa obulamu bwo. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa ey'omukisa. Engeri gye nakivaamu kiri kangambe Mukama, nsonga Mukama yagirimu, because this is the place I go to. I usually go there over the weekend, and most of the times I sit there because sometimes they park and I go, other times I sit there with my friends. So this time around I was with my friend, and she was like, yo, tugende ko wano kudigida. Then I was like, no, wetugenda tetulwayo, just tutule tulye then tuveyo. But wetwatuukawo, then all of a sudden my brain switched. Ngamba, let them park and we go. Yeah, we go. Because I was supposed to go back to Nalia. Then ngamba tugende. I had just gotten my package. Ngana akavuga like 10 to 5 minutes. Ngana akavawo. Then I had the blast like boom. Banange natia. I did. We did not even get time to do a video or what quite funny. No, all we did was to run for our lives. I can't see mine na chakugamba. All we did was to run for our lives. Ne nasoka nevuga paka anga ku Pride. Nesoka nembera kao. Nebangamba it was a bomb blast. Because na isi manchi chigudeo na imanyi oba kintu explosion oba chitegera. Then network ku Prime nebagamba banaye badde bomb. Natia, I drove Savgana kugenda Nalia. No, I drove to Ntinda Kisasi. Ntinda Kisasi Road. Waliwo supermarket Vegeta Deluxe when I'm parking out opposite. I called my manager, and my manager actually sent someone to drive us home. I was shocked. And all I did was to thank God. It was really, really, really a scaring moment. I thank God for the gift of life. There's no day from that weekend I'm not going to thank God. It touches mentally. Like, you imagine how you go to a place, then gawaka vow, then boom. I just thank God, and may all the souls of the deceased rest in perfect peace, and may all those that got injured heal soon. Simaina what your experience ninga tuina na bigambo bya kugamba, but I mean, people ask me to explain, but each time I talk about it, I am like, oh I survived death, man. I just thank God. Kino kirango obubaka buno buteekebwamu ensimbi Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa ey'ekyasa kino. Osobola okumufuna ku nnamba y'essimu 07789291 era ng'erine ku WhatsApp. Weekwate Haji Mukisa Karim akusomera edduwa enaakuyamba okuleeta emikisa mu mirimu gyo gyonna, okunyweza obufumbo mu maka go gy'oli. Edduwa enaakuyambako okufuna omulimu gw'obadde onoonya. Edduwa enaakuyamba okuwangula ensi mu ntambula zo zonna. Enaakuyamba okweggyako olutwe, okwegobako ebibamba wamu nammwe abaagala oba balina plan ez'okugenda ebweru okwekolera ku nsimbi. Mwekwate akusomera edduwa enaakyusa obulamu bwo. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa ey'omukisa.